بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد أتنزل الله تبارك وتعالى nanyine matenda amajjuvu agatali bukendeevu nga buli kitendo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyetenda nakyo kakasa akiina mu bujjuvu bwakyo yagamba nti al-mu'izz Allah subhanahu wa ta'ala yewe ekitiibwa ate n'agamba nti al-mudhill era yakkakkanya gwaba akoze eki gwaba ayagadde bonna abaddu abalina ku bitiibwa bye balina eby'edduniya eno fala yadhunnu nadan yenna alowooza tafunanga endowooza nti ebitiibwa byabwe biina obisemberera ebitiibwa bya Allah. Abaddu bangi bawangaala oba bawangadde mu dduniya muno nga balina ebitendo ebibatendwa nabyo naye nga byakaseera. Allahu jalla jalaluhu yalina ebitendo ebyenkomeredde tebikendeera. Abaali abagagga ku mulembe gwa Amin ku guno omulembe tebakyali bagagga. Abaali abagagga ku mulembe gw'Obote omusanga n'engatto gy'ayambadde eyali jjeno ng'engatto gy'ayambadde toyinza jjambala naye ng'ayiwo ku biseera bye. Nebutyo Allah tabaraka wa ta'ala okutonda kwange naawe ayagala tumutende oba tumutendereze n'amatendo g'ayina mu bujjuvu bwago. Anoonya ebitendo bya Allah ddayo omasitaringa amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala 99 ogenda mumutegeera. Yagamba nti huwa al-awwal wal-akhir huwa al-awwal Allah yewo luberebere nga walaysa qabilahu shay teriwo kyaliwo luberebere lwa Allah alyoke. Nagamba nti wal-akhir era yewo oluvanyuma oba yasembayo nga walaysa ba'dahu shay teriyo kigenda kubawo oluvanyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyobola atulaganyisa mu Qur'an n'obujulizi obw'enjawulo nti waliwo akaseera kagenda okukwatira mu nze naawe wal ardu jami'an qabidatuhu yawma al-qiyamah agenda kukwata ensi 7 n'amagulu 7 yagamba nti byonna biyaminihi abiteeke mu mukono gwe ogw'ekitiibwa. Mu aqida ahlu sunna wal jamaa oba aqida entuufu kwe tulina okuwangaliza obuwangazi bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani bwe yeetenda n'ekintu biyadihi al-khayr mukono gwe mwemuli tetufunanga entegeera nti gufaanana ng'ogugwo yadaahu mabsuutatan tofunanga entegeera nti Allah kyagamba omukono in comparison obwongo buno tobumenya tewaliwo ebikwataganira tukkiriza nti Allah kyayogedde akikola ki akiina oba ekyo kyagambye kyali awo tukoma. Omuddu ayagala okulaba ku Allah fa alaik kyenkulaamira yitiriza nnyo okukola emirimu emirungi kuba ebimu ku Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okuwa ashabul janna abantu abagenda okubeera mu jjana agenda bawa okumulabako
bakusuubiza busuubiza mukyala g'ogenda kuwasa noga Imaamu Musa ke yaŋŋambye nze musajja wa tayinza kunsimira mukazi nga si kati oluusi we bigaanira eyo nti wayi imaamu yalabawo si yeyiye naye olwa fiqa eno gy'olina mwakulondedde walillahi almathalu al'ala ekyebbeeyi Allah kyagenda okuwa abantu abanaabayingidde mu jjana agenda bawa ebirungi bingi abawadde kino migga wa anhaaru tajri min tahtiha al-an wa anhaaru min laban lam yataghayyar tam'uhu emigga Allah jajjayogera mu Qur'an emigga gy'amata gya mubisi kenyinza obutalekayo akasinga okukyamula abaami eno bali bahurul ain bali abakyala b'omujjana awo batubako nakulga darasa ne webera kwabo bakyala b'omujjana awo mabi kayade yo omukyala abali nayo basajja ba mujjana estaliki wabula ate Allah agenda mulondera abasajja oba Allah agenda kulonda mbasajja yule yali ayina abava mu dunya muno nga basajja balungi batya Allah mwagenda mulondera baana abeera nabo ebbanga lyamalanga mu buwangazi bwano Allah yamugere oba naasanga takoze eki tafumbiddwa wabula ate omukyala w'omujjana gwagenda okubeera naye omusajja yenna gwe yawangaala naye mu dunya muno nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi ey'eddiini bagenda kusinkagana mu jjana ng'obulungi bw'alina si bwe buno obwa make-up bwe tulina wa musajja omu yagamba ng'oyagala okulaba omukyala ow'okuwasa bamukulage nga yakazuukuka nga yakava muliriwa nga tekuliko make-up osalewo ow'omutwalo batamukolaki obwo bukendeevu mu jjana tetugenda kuba nabo abaddu Allah agenda yagala ti mu jjana walahum fiha min kulli thamarat ejjana erimu buli kibala ekyali kiyise ku bwongo bwo n'ekitayitangako ku birowoozo byo byolaba mu magazini ne mu series firimu z'olaba omuddu alaba beri n'awoomerera ng'alinga alidde naye nga talidde mu jjana min kulli thamarat buli kibala hadithi omubaka yali ayogera ku bakyala b'omujjana yagamba nti omukyala agenda kubeera mu jjana bano ab'edduniya nga namuwadde ejjana anyumyamu nebbaawo oba alina byamulaga mathalan oba tekana example balaba oba kanyonyi oba kyonna ekintu ekiri amazing nga bali mu jjana baawo agenda mujjako amaaso gano atunulye kyamulaga naye omwami ono agenda kuddamu amaaso atune ku mukyalo ono nga buli wamujjako amaaso ge naddamu n'amutunira nga obulungi bukubisiddwamu yeeyongera kuba bulungi naate wano mu duniya weeyongera kuyiika omuvubuka mu myaka gy'obuvubuka amalanga essola n'otuula wootudde n'osoma adikaari n'olugamba salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum n'onoonya ekisenge mugongo gwakutuka dda myaka 35 jero omuddu oyisa olulimi lwo mu kamwako mpola mpola ayina dento femula ewera bulungi edduniya yo sunna yayo kaddiya ate ya akhira abayingidde ejjana bo bagenda kweyongera kuba mu bulamu bulungi abanga obulamu bwe tugendamu bwe bulamu obwannamaddala naye omuntu okufuna ease mu bbo okufuna obwangu obwo kuyitiriza kukola mirimu mirungi omuddu obanga olina wootuddewo okusomera totunuliranga bungi bw'abatuddewo wabula tunulira nti ndi omu ku batuddewo ne wabeera babiri ejjana tebagigabana totunulira bungi bw'abawala bazze kusoma wabula tunulira nti nze ndi inclusive totunulira batazze nga bwolaba obwagazi otulina wakati waffe bwekituuka ekyokuyingira mu kabbuli ogwo era bakwana bo bakuzika balowooza pepa sinnasoma mutuzika saameka naye nga gobawogerako mu kuziika wano programu ze balina abadde atula naye wano abadde asoma naye bw'oba muwala abadde bajooga babiri Allah naye nga buli omu takyalina budde bwo ekyo tulongoose ab'omujjana yona bayingidde ejjana ab'omuliro bali muliro Allah agenda kubuuza ab'omujjana nti mulina kye mugamba bamugambe nti ate Allah kiki byotatuwadde walahmi tayr ennyama y'ebinyonyi eri mu jjana nabbi yayogera ebimu ku bitendo by'ebibala by'omu jjana yagamba nti ng'omuddu ne waabeera yeebase ng'osobola okunoga ekibala ky'oyagala mu jjana nga weebase noonyayo omuti ogufaanana bwe guti
ne tunoonya madaala mpaka nkonyogo ejinja nno gampeddeko okubamboosa eduniya yo kubonaabona kwereere kubona kutawaana omuddu atawaana mu kusoma n'atawaana mu kunoonya omulimu n'atawaana mu kusiimisa mukama we n'atawaana mu kumusasula n'atawaana mu kulya ssente onzi waliwo abatawaana mu kulya ssente atawaana otunya abaddu nga basimbye layini ku ATM machine nga ssente ze bajjayo zaabwe tebagenda bawula nze nakusoose vaayo nze ninga layini ezze neyeeweta mu bweti neeweta bagenda kujjayo ssente zaabwe ssente zikubonyaabonya omusana gumwoki ali mu layini bweti edduniya bwefaanana naye kyaba omujjana amma agenda babuuza nti mulina kye mugamba obanga tetunnagenda nakukiri hadithi na nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala makulu gayo nti agenda kuwa abantu omujjana ennaku 3 abagambe nti musabe kimulya kimwagala mbongere oliro oyagala seka wamma kikwetagisa kyo gaa nti mpaayo abakyala 10 Allah nsaba nnyongere ku migga gino egy'amata 8 dakika kaita wamme tennawe yaddaki naye ennaku 3 abakyala abasabye ab'omujjana abasajja basabye ennaku zino olunaggwako Allah bagamba ye atwewuunyiza tusabye kitono nnyo ku kyabadde asuubira oba kyabadde oba oliawo kye twalisabye ng'ekiringa ekikendedde ttondo lya mpisa erivudde ku ettondo ly'amazzi erivudde ku mpiso kati Allah agenda gamba ab'omujjana nti ninayo ekisinga ekyo omugaye ali kiriwa kisaba ikisi okufa ko tekuliyo mu jjana hadith nabbi yagamba nti idha dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nar an-nar ngabo mu jjana bayingidde jjana abo muliro bayingidde omuliro Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta ekintu nga kiri mu fomati nga bwolaba endiga akola abo mu jjana bagaye nti abo mu jjana ta'rifuna hadha kino mukimanyi bagenda mugaye nti ya rabbi hadha al-maut okukufa aleta abo mulira akulada akola abo mulira ababuuze nti no mukimanyi bamugamba nti hadha al-maut that's death bakikwate bakisaleko omutwe oluvanyuma Allah alangiye nti abo mujjana khuludun bila maut kubeere mujjana yammwe teriyo kufa abo mulira mubeere muliro gwammwe teriyo kufa weewuunya omuddu ajooga Allah ng'ayina entegera nti bajja kunjokya biggwe wa omuddu omuganzi wange ittaqillah ti Allah yategeka omuliro awananje kyanga nsiriranga entegeera eyo narrow minded nkendeevu kati ab'omujjana bayingidde ewaabwe n'abo muliro bwe batwe bafaanana okufa bakugjeewo buli omu obulamu bwalimu bwebwo Allah tabaraka wa taala agenda baga nti ngenda bawa ekisinga ebirawo byonna eby'omujjana Allah yagamba nti ngenda bawo okundabako ab'omujjana omuntu bagenda kakasa nteriyo kirabo kisinga ekyo mbadde nkyatenda bakyala 7 bano kula ndaba nejjaali yatwali naye namuwasana wuno Allah mpadde kumulabako nga teriyo kisinga ekyo nabbi yagamba nti abaddu bagenda kulaba Allah nga teriyo any kind of distraction nti waliwo akusiikiriza tolaba nga buli omu alaba Allah at length nga bw'oyagala omulaba yaleeta in comparison yagamba nti nga bw'olaba enjuba moon nga bw'olaba omwezi abaddu bagenda kulaba waliwo eri akusiikiriza nti muwanvu nnyo omwezi togulaba bwe bati abaddu bagenda kunyumira okulaba ku Allah waabwe mu mbeera efaanana bwetyo nga bwekityo abange aljannatu lghaya ffenna tulunkanira ejjana nga bw'obwongo bwaffe bwonna kwe tumalidde ejjana kubeera okwambala kwong'onoonya ejjana ya Allah kubeera okwebaka kwong'onoonya ejjana ya Allah bwe bwali obulamu bwa nabbi ng'obulamu bwe bwonna sunna naye gubadde mulembe guno ng'okukyawa kutukyayemu nabbi sallallahu alaihi wasallam okukyawa abakyala ku bakyayemu nabbi abawala mostly abawala bali ku university okujereegerera sunna abange tuliya tumwankawanka twagala jjana ya Allah naye nga nabbi tetumwagala
ogenda kufuna otijja naye Allah nga nabbi tomwagala sallallahu alaihi wasallam. Naye nga Cristiano yatuula wano ekifo kyayina wano Man U Liverpool Chelsea KCC wano olaba tulina n'akadde ke tukabira ttiimu zaffe ez'omupiira wallahi batukubye omupiira sheekh omukyalo omusanga emmere mu hostel emmere emulemye okulya sheekh batukubye omupiira naye wengo oba Allah mutugirawo ddi amuteekane mu dduwa Allah amukole ki tiimu yaabwe ekole ki etereere bwe kituuka ku bali abawala bannyinaffe bonga ekimulumya omutwe yabadde asoma Romeo and Juliet ne batuuka wano Romeo yafiira n'akaaba wallahi ne bamuwa obutwa nze n'akatabo kantami n'akabikako n'asuula eri obuba asala ogenda okulaba nga omwana akaaba amaze kiki Khadija kiki bamusse ayina firimu gyalaba buno obusofusi bwe balaba osanga omwana nga tannasaala zuhuri tannasaala asiri magaribi tobuuza isha iyo gireke togirowoozaako Mungu naye alaba ali kaseri season 2 season 3 season obwe bututwala naye ng'obwagazi bw'omubaka tebutuliimu mu mitima twalikabidde FDC era guno kwe omulema ne waba talina ngalo wakiri agezaako okuwanika obugere obubiri obulaga nti wakibiina ekyo tunuya the changes mu dressing code y'abawala balina bye baagala okufaanananga tagala kufaanana Khadija it's out of fashion kufaanane Aisha ebijaala ebyo naawe kati ku campus n'abagamba ki agenda kunamu bwati nga abo ku campus batuufu b'okukwatibwa ensonyi okusinga Allah tabaraka wa ta'ala nyambala ekikaya ku university naawe kati ate wenaafumbirwa imamu nnemerako kati olwo wenaafumbirwa nkoleki ebikaya kyewunsa ne bwafiira ku university tumuzinga mu sanda ze era tumukoyamu ekikaya nga tetunateekako sanda zino ze tusiba ku ngulu abakyala mugendeeko ko gye basibira bannammwe mu sanda musoke muveeyo eno gye mukaabira nga mwesize make-up enkaaba eno ey'okunyiga obunyizi bwoti ku liiso toyagala kumalako make-up wo akulaga alumiddwa naye nga amaaso anyigako bunyiza Fatuma agensi eno muveeyo keno mu kidaala mugende eri gye banaaliza bannammwe omulabe ensiba gye bamusibye enviiri bazijjayo zino zirimu African Queen poni yeyo simanyani bwe bitulema okusumulula tusala bisale oba omutwe guba gufaanana gutya nga tusanirira kye tusaniridde ng'oyolekera okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala bonna abadde bakuyambako mu kujeyoga Allah abakuwaana buli omu talina budde mwatugamye munaana kati ate 10 zaaki wallahi gwolaba 10 zaaki wallahi tetulina pepe enkya onagenda ku pepa ki ono pepa gyagendako ogimanyi pepa eri ewa Allah etandikira mu kabuli mani rabbuka baagala 100% first class degree max tuzimanyi nowaliteeka alina okukola eye amanyi kyaluubire okukola ki okufuna akakasa nti ascoringa to the highest of his potential afiirawo ewa Allah ogenda kuscoringa mmeka teriyo mbu agezezzaako si babadde agambye Allahu naye wetumuleke bwe kigaana nti Allahu rabbi ala al-ard wansi adhabu abange twetegese ekimala okusinkagana Allah okusinkagana Allah kugenda kutuweera ku kyokwangu ng'omubaka tetumwagala leero okusanga omuvubuka ayambala enkofiira ku university tabuliki abo baddaage tabuliki so obutabuliki awulese ne ku university sibwe tugamba tulaba nti ekyo kyo wallahi twewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waraditu lakum al-islaama diina nabasiimira obusiraamu ani yakusiimira Allah nga kye kirungi gy'oli oyinza okuŋŋama oyinza okuleeta in comparison no comparing omuyimbi wizo radio abaana baakaaba amaziga naye nga bakaaba n'obukaaya
ku mitu bakabira radio agenda ko kyebakoza Mungu afudde tategeera Allah yagamba nti wala utara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum singa mulabe enzita malaika ezijjamu emyoyo jezijjamu emyoyo gy'abaddu abaganya okukkiriza Allah yadribuna wujuhahum wa adbarahum zibakuba empi mu byenyi byabwe n'emigongo gyabwe enfeeyo nnungi wamadhalika afiiridde mu bbaala ng'atamidde enjaga yamulinnye ku mutwe ne bamusitula ne bamukubawo n'asoosawo kawompo okaaba amaziga nga tetukaabanga amaziga abavubuka muffe ku baana b'abandi abawala betwenzeeko. Have you ever taken a reflect? Nolowooza Leavers Party, P7, Leavers Party, Senior 4, Leavers Party, Senior 6, Welcoming Party, Freshers, First Year ku University. Ebyali awo tobijjukira. Olinayo akadde konna k'obirowoozaako amaaso gano ne gakulukusa ku maziga. Nsinkagana ntya Allah? Nsinkagana ntya Allah? Okumusinkana nga teyansonyiwa ku zambi erifaanana bwe lityo. Obwagazi waffe obwanna erinna biguliwa. Tusaze ebimemeya twagala kufaanana Balotelli. Omuvubuka omusanga atambula fly eri eno wansi mu bisambi ey'empale agala kufaanana Vin Diesel. Omwana omusanga akakaaya kano naye nga aseeyo ekitundutundu ky'enviiri n'abikka wano ku liiso design yakalabye mu firimu. Awuli obulamu bwe ko butebenkerera. Allah ina abaddu bagamba nti istahwadha alayhim ash-shaytan. Waliwo abaddu abamu nga shaytaani yabawamba mu buwambe. Istahwadha kuwamba yakuwamba fa ansahum dhikra Allah nebeera bizo okujjukirana ebikolwa byabwe tebabirowoozaako nga babikola. Abange olina emyaka emeka? Ogenda kuwangala emyaka emeka? Bameka abazze ku university wano ne basoma ku graduation egenda okutuuka nga baafa naye nga wali naye mu first year, mu second year n'alwala, mu third year teyadda. Mubo munatera okukola ebibuuzo awo amawuli yagaddako ntugenda kuzi omuvubuka oli gwe twalina mu first year tomujjukira yafudde gwe Allah omuwadde ki? Bimeka Allah byatuwadde ebyebbeeyi naye ng'abituweeredde bwereere. Ensonga kuba bagomvu ku mateeka ge. Bufunze hadithi gyeyagala tukuoneko, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Awamu mu mmwe twali tugijjukanyizaako ko nammwe insha Allah jagala tugimaleyo. Aisha atugamba nti jaa rajul ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Mama wafuna atugamba nti omusajja yajja ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti innaka ahabbu ilayya min nafsi. Naga nti omubaka mpulira nkwagala nnyo n'okusinga bwe njagala omwoyo gwange. Gwe omubaka ayina kigero ki mutima gwo? Oli omubaka ono omwagala kigero ki? Eyo ansoose okwogirindeko gituwa. Kati oluvannyuma maani we ayina kigero ki mu mutima gwo? Real Madrid omanye yamuggyako ne golo ze yamukuba naye mmekazi yali abanja. Omubaka ani amuzaala? Ani maama we? Yafa alina emyaka emeka? Abaana be be baani? Bakyala be be baani? Tarehe wa mani tuli wano naye omubaka tetumumanyi. Omubaka tetumumanyi. Bannyinaffe bali olutuuka ku mbaga abakyatudde bw'ati munju agenda okulingiza mu ddirisa ng'alaba abawali mbayingira. Ani abagaye muleete basseeka wano? Bagenda kwonoona omukolo. Obukyayi ummeeno bw'olina eri omubaka ajjabuzi abaddu bajjabuza abajjukiza ku sunna. Singa batuganye nti muyimbi yajja singa kati bakyasasula awo bakomeeri ogattako okusasula ogattako okuzina okufuuwa omuyimbi n'okukoowa. Wasasulidde ezambi limu gyeri kumenya n'ogattako okunyiiza Allah tabaraka wa taala. Olowooza ogenda musingagania ku mbeera ki? Omusajja ono ajjeewa nabbi nga ye ekimusuza teyeebase bwagazi bw'alina eri ani? Agamba omubaka mpulira nkwagala n'okusinga bwe njagala okusinga ne bwe neeyagala. Wali owuliddeko ko ku tarehe nti omubaka baamukuba Taif
n'owulira nga omutima gwo gunakuwadde oba tuseka busesi naye oli abuulizi nti omuwala gw'obadde oyendako ku yunivasite mwana watu takyasoma ali mu hostel obadde bumuluma pepe eddako neekulema n'ogigwa wallahi kale bambi ali eyo naye nga ggwe mu baalowoozaako olinga wa 8 obwongo obuno bwonna yabubba n'abutwala ate nga obusigaza naye nga mubaalowoozaako obulwadde bumulumye gyali mu hostel tannafuluma amaze wiikisi mmeka naye nga mubaalowoozaako awo era obwedde atumya ebyokulya n'ebyokunywa nga mukala zitaliimu era agenda okulaba nga bano olusegere lwayina olw'abasajja bonna abazze n'akujjukira bukyo ne Yusufu faayo ebyo obulwadde bunnumye wano toyinaawo kifo naye ggwe ayinawo ki ate nga mu mbeera ya zambi abaffe omubaka alina kigero ki ku mitima gyaffe nga sitwagala mufaanana abaffe obwagazi bw'omubaka buliwa nga sunna ze tuzigeregerera nabbi yagamba nti man ragiba an sunnati falaysa minna yenna ava ku nkola yange ku sunna yange ajeeja sunna avuma sunna akakkanya sunna si wa mu umma yange noonyayo ekibiina ekirala olowooza baakutaddewa kyaki toyinayo katebe again falaysa minna si wa muffe si wa mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaye golozo mbaka abakusindiseewa sunna z'omubaka mmeka tulina sunna z'okwebaka omusajja ono yeekimutta buwagazi bwalina eri omubaka eri sunna z'omubaka nga wuli omutima tegumuteredde buli wasirikira bwati alowooza mubaka ajjeewa nnabbi awera mu maaso ge amugamba nti omubaka nkwagala nnyo n'okusinga bwenjagala omwoyo gwange omusajja agenda mu maaso n'amugamba nti wa innaka ahabbu ilayya min ahli nkwagala nnyo n'okusinga bwenjagala mukyala wange nkwagala olwagala nkwagala n'okusinga bwenjagala mukyala wange gumbaka bwote bw'omwagala tulira famire ya Ammar ibn Yasir Sumayya famire eno erimu abantu 3 Ammar Yasir ne kitaawe Ammar ibn Yasir naye abasajja bano aba Jahali abakwata abateeka wabweru nga bakeeza bakuba miggo ekibakuba emiggo tebabbi engatto ku muzikiti ekibakuba emiggo tebalina gwe bawe muddo oba gwe bavumye wabula ekibakuba emiggo qawlul mahabba ekigambo oba obungi bw'obwagazi bwe baali balina eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Jahali ne bajega banne bagamba Ammar ne Yasir ne Sumayya tetugenda baleka okujjako ku nsonga egi kasita muva mu ddiini ya Muhammad nga bakeeza ku miggo leero ffe batujja mu loogi bajja bakuwalawala omusajja omukulu yoyoyo so yebadde mu nsero y'abawala yoyoyo bwe bakuba empi oli mu bokisa yoyo fulumya kuba gye tuwamattula ekikubya busiraamu omuvubuka ali ku yunivasite wano ng'otegeera bulungi oyinza okugenda n'oyingira mu hostel y'abawala ddala ng'oyinamu ensa ku ddiini yo sheki gwe nagenza okulaba mu siraamu abalimu abalala baki bambadde batya n'onyumiikiriza weefuula anyumya naye nga byolaba birala obwangu bwakuweddemu dda noono tokyamulaba yakututte mu hostel ye toyinza namuga nti kansiibule tujja tunyumya wayi tujja tunyumya naye ng'obwongo bwonna Allah subhanahu wa ta'ala singa akutugiramu ebiranga ewamulooza bayinza kugamba bati yafiiriddewa mu lecture room ng'asoma era ekyalo kyonna we kiwa obujulizi omwana oyo kuva buto bwatyo
temwamulabanga nga batuma ku luzzi wano bwatyo cepe ne ziruma nga ne ku university enfa gy'okoze eki gy'ofuddemu ng'anfa nnyomo. Nabbi yagamba nti omuddu yenna yub'ath ala ma maata alayhi, omuddu agenda kuzuukirira ku ekyo kyeyafiirako. Ogenda kuzuukirira ku ki oba ogenda kufiira ku ki? Hadithi nabbi n'agamba nti omuddu yenna agenda kufiira ku ekyo kyawangaliddeko. Gw'olaba obuwangaazi obumalidde ku ki? Abasajja bakwata famire ya Amma ne Yasir, Sumayya, babakuba emiggo. Nabbi n'abayitakaawo n'abagamba nti abange sabran ahla Yasir, mugumiikirize abantu b'enju ya Yasir. Sina maanyi gabataasa naye mbakakasa Allah subhanahu wa ta'ala bumunagumiikiriza agenda bbawa ejjana. Agenda bbawa ejjana mpaka we bakwata Sumayya Abu Jahali ku bujega bwe ne bajega banne n'akwata effumu n'alifumita Sumayya mbwerere bwe n'amutta. Noonya Basumayya abafaanana nga Sumayya mu taarikh. Leero osanga ye Sumayya naye ng'erinnya lisalako Suma ali awo oba kitegeeza ki? Tali anyumirizaamu. Oyinza okukola nti oyayagala omubaka. Obwagazi bwaffe eri omubaka buliwa okusinga ne bwe twagala abantu baffe ng'amannya gaffe gatuswaza ku yunivasite. Khadija, Hade, Shami, Bashiba, amanya gali awo okwogera n'oli abanga kamunguluza akutte tegategeerekeka. Ninga bamutuuma erinnya eddungi Aisha mukyala wa Nabbi, mukyala wa Nabbi Asha. Gwani Asha? Mwezo gamba oli ayasimudde bwasimuza okwogera erinnya lye Asha. Bwe tubeera nga amannya gennyini ge tulina ag'obusiraamu gatuswaza. Golaba obwagazi bwaffe eri Nabbi we buli. Ono omusajja gy'agamba Nabbi nti omubaka nkwagala olwagala n'olusinga lwenjagalani mukyala wange. Byosanga omuvubuka amaziga ge tukaaba ku yunivasite, omuwala gw'obadde oyenda kaakukyaye. Sheikh Musa wallahi alise ssente zange omuwala oyo. Sheikh nkubuulira oluno obinnyonnyolamu imaamu. Naye wallahi wa Allah kituufu wa Allah, kube wa Allah yagamba nti a'adda lidhalimina nar, abalyazaamaanyi abategekedde ki? Muliro. Yagamba nti wahurrima dhalika ala almu'minin, obulamu obwo obwenzi Allah yabuharamisa eri abaddu abakkiriza. Kyobola tutuuka ku mbaga mu kuwasanga obudde ku yunivasite nga bonna abazze ku mbaga bazze kusaasira. Gwe weefuddemu n'owasa Sheikh lwaki tomulese? Ajja kutereera. Naye nga yalinga ku yunivasite balekicara, basikaali, abafumbi basoma nabo bonna nga bamanyi bwafaanana. Omuvubuka amala tastahi, tokwatibwamu nsonyi okubeera nga abala bonna b'osoma nabo mu fakalite gy'osomamu ne mu ndala z'otasomamu bonna bamanyi bw'ofaanana. Bakulaba kukuyitawo na Rufayiro, ogenda mu lecture room nga bakwambula dde balaba oli bwereere oyambadde. Buli omu amanyi bw'ofaanana. Tutuuse ku level ng'okutunnyonnyola ng'omuddu akunoonya ku yunivasite wano tomanyi oli omusiraamu atalimu abawala. Omutegedde yuuyo kwegamba. Wulira ebitendo bye battenda nabyo n'ebitendo bye batendanga nabyo basahaba. Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba twalabanga basahaba bahamira al-Qur'an, bahafiza bakwata Qur'an. Ku mulembe gwaffe twabalabanga ng'omubaka wali naye ng'omuntu yabutunuzi bwoti n'olaba Qur'an etambula. Gwe balaba ki? Golooza balaba ki? Mustarih au mustarah minhu. Nabbi yagamba nti omuddu oyinza okufa ng'ensi ekuwummudde. Oyinza okuva ku yunivasite wano buli omu nayisa emikono mu maaso. Au mustarah minhu. Omuddu ayinza okuva ku yunivasite wano nga buli omu owulira akusubwa. Sheikh omazeeko. Sheikh Allah kutere mu baraka naye oddanga n'otulabako.
au mustarah minhu oba kudda rado okuva ku university wano nga buli omu ayise emikono mu maaso wange agende nga abaana abandi bebaleeta abawala wano okusoma buli omu awulira yagenda omuvubuka oyo singa Mungu tamuzza n'abawala bwe batyo bebafaanana ng'okuswaza kwaswazizzaamu obusiraamu omuwala omusiraamu engalo zo ziba za bbeeyi tezisuubirwamu kukwatibwamu buli omu tezisuubirwa kukwatibwa nabbi yagamba nti omuddo omuwala muwulirize okukwata mu ngalo z'abano nga si muganda wo oba bbaawo oba kitaawo n'abalala abagwa mu ttulu eryo yagamba nti okukuba yinki mukaaga mu kawompo kyekiri kale kale naye wetuuka mu lecture room tukola tutya hello how are you hi naye nga bwe yabadde akwata muza imamu yayanguye imamu gye bali imamu mukola tunaddamu naye oli musanga awoomerera bw'abuuza bwe yeddamu yawuuze dda takyamanyina biri ku nsi ngalo fitan omukyalo omusiraamu wa bbeeyi ddayo faana ne basumaiya abaayagala omubaka olwagala ne lubatuula wano ng'omutta naye nga tavudde ku kyamubaka kyeyamukoze kyeyamugambye obwagazi bw'omubaka buliwa onaagamba nti n'omukyala omubaka bwe boogera ku mukyala ate gwe omubaka gwasooka wano nkwagala n'okusinga bwe njagala mukyala wange ffe leero omubaka tumwagala okusinga bwe twagala abawala betwendako kamadiinu tudaani nga bw'okola naye bagenda okukola bawala bo babasomba awo freedom city bamutwale ntebe ku bibaala byala byonna ebyo biri okwo nga muwalawo osasulira amabanja ga ku university mabanja kyekiriisa abavubuka tuition bwenzi ayina ettuluba lyayagala omuwala ono amulabiremu bwe zimubula muzeeyi zaagudde naye nga baziridde okubonyaabonya okwo koobonyabonya kitaawo n'ozirya naye ng'oziwadde muwala gw'oyagala kwendako mutabani wa ayina okikkola olina kukisusulira nga tonnafa Allah simu lyazamaanyi wama rabbuka bidhallamin lil'abid Allah tayinza kubonereza baddu be tayinza kulyazaamanya raba Allah tayinza kulyazaamanya ki baddu be obulamu bwaffe ku university tuwangaala tufaanana baani tweyisa tutya Peter ayimba osanga ne Kasimu ayimba Susan ayimba osanga ne Fatuma ayimba ma faruqa bainana njawulo kyeri wakati waffe abaddu bangi shaitani yatuwangula twalowooza nti obulamu bw'oku university bulamu bwa kinyumo tebulimu kutya Allah kyobola Allah jemu baraka mu kusoma kwaffe ku university ogenda okumaliriza nina gwe mmanyi wa diguli 2 ng'ogenda ku Salama Road atunda michungwa emichungwa gyolooza gyenkana gyetaaga koosi mmeka ogibala obulungi nti 5 era obusanga mu mativu yali kyambogo musajja mumumanyi tebanyumiza munyumize diguli business administration gye yakola ali ku administeringa michungwa kati wallahi tuli Allah kyakoze abaana bafulumye mu university zonna jami'a zonna nga bazifaanana nawa gye bakola ajjeemu baraka Allah twamunyiza nga tusoma ku university n'otambule nga netunula eri ejula kugawayo lwaki tonzyamu bulijjo otwala ebipapulo kuwa omulimu gwegobagoba tosaana akubonereza Allah walinga mu kinyuma eno ku university mufuluma 2 mpaka mu kibaala ekanzu n'ogijjako enkofiira mu nsawo temwagala kweyita mannya gammwe nga muli wano lwaki muyina amaaribul ukhra muyina ebyomunda byemukola ki bimutayagala kuwolesa oba mutayagala babategeere kike muli omuddu ye Hassan omusanga yeyita Michael ku university mumala kulaba eri mu graduation nga basoma amanya oyo bulijjo muvubuka musiraamu oyo naye bulijjo bamanyiye Peter
barakati mu kusoma kuli ziriwa abafu twekondakitinga tutya ku university tuyisa tutya era mu maaso ga annolooza gy'ogenda si afugayo Allah ajjeemu baraka mu kusoma okuggyako mu baasaasidde abatono noonya abaaguladywetinga emyaka 2 nga wakajja wano bakolawa omusanga ku kibanda kya firimu ng'akuŋŋaanya ssente ninga mwali naye wano Kampala University nga wali naye ng'ali ku kibanda Manu Arsenal twagambibwa 10,000 nawe nina bitano tetwasoma naawe kale leeta yayanguyiriza banne ku kibanda ninga yali mu diguli eri simanya asoma architecture simanya biki obwa architecture yakomere ali kuma kamberenge mwagala embere mugere wa Mustafa azina wali n'omugulako lwa busiramu sirwa diguli nyingi zaayina ajjeemu baraka Allah mu kusoma Allah ajjeemu baraka mu buwangazi bwaffe ffenna ndwadde tebuli ku Qur'ani na Sunna je tukomye okwesamba obusiraamu buno Qur'ani ne Sunna ne barakati za Allah mu buwangazi bwaffe je zikomye okutusenguka ono yebwagazi wa nabbi we mumutta amugamba nti ombaka nkwagala nnyo n'okusinga bwenjagala mukyala wange n'amugamba nti wamaali era ombaka nkwagala n'okusinga bwenjagala ssente zange nkwagala n'okusinga bwenjagala ssente kugwe ku ssente n'omubaka olaba osinga kwagala bameka abaddu abagenza okukola gye bagenza okukolera after graduation n'afuna omulimu ne conditions z'omulimu nga zeetoolera ku Sunna tetwagala kirevu wano mpulidde mukama wange omulego ogwo n'anyiiga n'aguggyako ezo empale ezo eziringa ez'abaana abato jjayo godi eri n'atunula ttaanaapu n'alinnyamu ebyo ebintu by'okusaalasaala nga tukuwadde omulimu simanyi mu kaseera tuswala musaala biki Katonda buli wamu waali bw'omuyita tawulira abaddu batuuse ku level abakola gye bakolera mu kunoonya ssente nga bw'aba agenda okusaala bw'aba agamba mukama we amugamba ngenda mu manju mukama wange nsaba ngendako mu manju essola yagikyusaamu erinnya tekyali sola agamba agenda wa ayagala ssente ayagala ssente omuddu abeera n'ekisuuti kye omuddu omuyambuuza naye kati Abdullahi gw'olaba essuuti yange n'ey'emitwalo 5 eno gw'olaba esalwako nyiza ogisalako essuuti yange eno njonoone alaba okugirinnyamu si kwonoona netunira abaddu abawangaala mu mbeera efaanana bwetyo abaagadde ssente okusinga bwe baagala Allah n'omubaka we n'obulamu wallahi bawangaala obulamu obuli miserable ekifaananyi kikino omusanga afuna emitwalo aga obwongo buno bwawangulwa n'ayingira ng'ennyumba gy'asulamu ayagala self contained ya mitwalo 7 naye ng'afuna ata alina okukyakalako alina okwenda alina okugula engoye atandika okukola ng'akolera mu mabanja nga gwe mulaba akola ali ku UN avuuka ali ku UN oyo ali ku UN naye ng'amabanja gaalina n'ebizibu temuli mu baraka mu kukola kwe kukakkanya Sunna abanga ofiirwaki mu architecture bo engineer muyina abalala abali eri ku kampasi eri abasawo ofiirwaki okulabika obusiramu bwo mu profession gy'osomye mu byonna by'osasudde Allah okusomesa primary emyaka 7 secondary 6 university emyaka 3 egisooka myaka 19 n'eja nursery ng'ogireese 3 byonna by'osasudde Allah kwawukana ku byayagala golooza Allah agenda kukola ki محديث من النبي يقامت عبد القدس الله سبحانه وتعالى يقامت عبد يريد وأنا أريد مدقوي مزانة مولا مشارقوي موانقوي الله تبارك وتعالى يقامت أي نبي ويقال نانجل من نبي ينكولج نانجل من نبي ينجقال نانجل من نبي ينجقال بونا لونغو سانز ينجقال نيدقوا بيو يقال equation ogira bona alongoosa Allah byayagala agenda kuwa profession maxi zonna zoyagala ku university wallahi ogenda zifuna maxi zofuna tewali wakuloga
gwe weerogana amazambi laba enkolagana yo ne Allah oluvannyuma oddeyo olowooze ku byosoma abagraduatinze oba basuubire okugraduatinga tunuulira byogendamu byonoonyeza emirimu n'obulamu bw'obadde owangala ku university bwe bufaanana. Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola naye si mugayaavu akuleka n'ojooga ku university wano n'ojooga n'akulinda mu kunoonya emirimu n'akulinda mu kukola n'akuwa mukamawo ng'alinga akozesa embwa nga kukozesa n'olya ng'olimi lwagala kusooka munayendeka nkumulemu toyagala mulimu jabala ogende nakuyita ati munaye nsonyiwa kankole oliyawo olinga karogoyi. Allah yajjamu baraka aina wakutegedde aina wantegedde aina watutegedde tulongoose enkolagana yaffe ne Allah. Omusajja ono agamba nabbi kize ku ssente naawe gwe nsinga okwagala. Tuya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala agamba sahaba beteeketeke bagende Tabuk. Nabbi agenda okukebera bwati mu ssente nga talinaawo ssente ziteekateeka lutalo kugenda Tabuk. Uthman yali ali waali ng'ombaka ayogera ebigambo bino bannange ssente tugenda kukola tya. Uthman namugamba kanzije. Uthman bwe yakwata ekkubo ati ne yeetoolamu n'afuluma yagenda okudda nga azinze kanzu bwati naye ng'erimu gold coins omutwalo gumu ogwa gold coins. Bwe yazireeta n'aziiwa mu maaso g'omubaka namugamba nti omubaka ssente ziizino tugenda tutaasa eddiini ya Allah. Otegedde gwasinga okwagala. Allah n'omubaka we baatuula wano. Allah n'omubaka we baatuula wano balina ekifo ekyokumwanjo. Abange singa bwali bwagazi bwe twagalamu omubaka okusinga bwe twagala ssente omubaka tayinza tulagira n'omukulu w'ekika n'alagira era ogenda okulaba nga tuwewuddemukko omutanda yagamba nabbosa ono oba gwe bbosa tebamuwasa. Awo tuli bagonvu nnyo kasujja n'owasa nakalule oyagala tutta mwanange tuleke naawe. Awo obugonvu obwo tubulina naye nabbi yagamba nti kulubi yaminik liisa omukono ogwaki ogwa ddyo bwe tuuka eri mu kefu javali tukola tutya ebiri tusangisa ebiri ate mwana wattu guno gwe gusala guno ne gufumita mu buchipusi n'olya ogwa kkono. Awo sunna ziswaza omuddu omu namutoleza butonezi salaamu nga ku university Makerere nangamba naye gwe olaba wano salaamu ejaawo yangamba wano salaamu ekola ki gwe olaba wano salaamu naawe ayagala hello hi you know what's up ali awo bwati aliga tategeera bulungi olidde naye nga salaamu yokka okutoola salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi dua السلام emirimu gya Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi n'okusasira kwa Allah wa barakatuh n'ebyengera bya Allah oba baraka za Allah zibeere ku mmwe. Ekyo yinza kireeta ni comparison n'ekigambo whatsapp ekigambo hi era bwetuuka mu lecture room toyinza kumira ku mulyango n'ogamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum abalala owanika mukono assalamu alaikum tebakuwulira bano ne bakusekerera. Tulina obuswavu bwe tulabanga bwe tulina n'ate nga bunyoomu ku maaso ga Allah butenyumiriza mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan bw'amala okuleeta ssente ezo n'aziyiwa mu maaso g'omubaka n'agamba omubaka nti omubaka nkusaba tugumiikirizeemukko katono. Nina n'eŋŋamiya 1,000 ziva Sham ziina ebyobugagga bye zireeta naye mbadde nsaba eŋŋamiya ezo zituuke wano tuzitunde n'ebyobugagga ebiriko tugende tutaasa eddiini ya Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Obwagazi obufaanana bwe butyo. Fe omubaka tumwagala kigero ki? Fe omubaka tumwagala kigero ki? Azitowa kigero ki mu maaso go? Ssente zaffe tuzitaddewa? Ssente zaffe tuzitaddewa ne basahaba baakola ki? Basahaba baziteekawa? Omusajja ono agenda mu maaso ayongera okuwera mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti wa innaka ahabbu ilayya min waladi. Omubaka
mpulira nkwagala nnyo n'okusinga bwenjagala abaana bange oba wenjagala omwana wange ezzadde lyange. Sahaba gwe bayita Anas ibn Malik radiyallahu anhu, omubaka bw'akwata ekkubo n'asenka n'agenda e Madiina ng'ava e Makka, abaddu baamuwa ebirabo eby'enjawulo. Abamuwadde bino, bamuwadde biri, bamuwadde biri. Omukyala asirikira bw'ati, mukyala nnamwandu ng'awulira ayagala omubaka naye nga talaba kyammuwa. Mukyala talina, awulira talina kintu kyonna. Asirikira bw'ati, abantu bonna bagenda bawa omubaka ebirabo, bagenda bamuwa bavaawo. Agenda okulaba basigaddewo abantu batonotono, kyava akwata katabani ke ka Anas ibn Malik n'amukwata n'amutwala ewali omubaka n'amugamba nti omubaka, abaddu bakuwadde ebirabo, bali bakuwadde kino, naye mpulira nkwagala naye siina kyakkuwa, naye nsaba nkuwe mutabani wange ono akuweereze. Omulabye gwayagala. Omubaka nsaba nkuwe mutabani wange ono akuweereze. Bayagala omubaka okusinga bye baagala abaana baabwe. Gwamuwa si kojjaawe, si jjajjaawe, tamuyinaako oluganda lwonna. Wabula obwagazi buno awulira newe kiba kyetaagisa kuwaayo omwana ono kamukuwe, omubaka kamukuwe. Anas ibn Malik n'awangali ewali omubaka mpaka we yatuuka mu myaka egiwasa. Omubaka n'amugamba awase, n'amugamba nti siina ssente. Nabbi ye kennyini n'akwata mu ssente n'azimuwa, n'amugamba nti Anas ibn Malik, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akuwe ezzadde eddene nga ddungi. Edduwa eyo gy'oli? Yaga nti nsaba Allah akuwe ezzadde eddene nga ddungi. Leero ffe we tudde eno mu actually tugaa nti zaala b'osobola. Naawe kennyini teweesobola, mb'ozaale b'okola ki? B'osobola. Bameka? Gulaba osobola bameka? Nabbi n'amusabira edduwa endala n'amugamba nti Anas ibn Malik, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obuwangazi nga buwanvu ate nga bulimu baraka. Era bagamba nti omu ku basahaba abaasembayo okukola ki? Okufa. Ng'azadde abaana bangi. Qur'ani yo nga tobuuza kitundu ku bo nga bw'olowooza ku muwendo gw'ejjuzu gw'oyina Ramadhaani ejja. Osoma kigero ki? Gero wakasomayo ejjuzu mmeka? Abawala. Ina tuli wano. Ne Qur'ani erina ejjuzu mmeka? Awo kikwetaagisa okubala engalo. Naye bakubuuza nti maani ne gundi ani yakubye munne? Ne wamala wabaawo akola ensobi n'ayogera ggoolo ezitali zo, oyangwa mangu omuwakanya. Ne Qur'ani bwetyo bwe tufaanana. Bwetyo bwe tufaanana. Obwagazi bwaffe eri omubaka buliwa. Omusajja amugamba nti nkwagala n'okusinga bwenjagala abaana. Wali yamugamba nti nkwagala n'okusinga bwenjagala ssente. Nga ssente tezibamalaamu beerabiza mubaka. Abaana tebabeerabiza mubaka, abakyala tebabeerabiza mubaka. Omusajja omu gwe bayita Shayib oba Shayib Arrumi bwe baseerabidde. Omusajja oyo yayina ssente. Naye omubaka bwe basenguka ne bagenda e Madiina, omusajja ono n'asigala. Bw'asigala wayitawo akabanga asenguke naye adduka asanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahali ne bawulira amawulire ago nti Arrumi akwata ekkuba adduka agenda kusinkagana Muhammad. Naye tumulaba alina ebintu eby'obugagga byadduka nabyo. Abu Jahali ne banne ne basimba ku musajja sahaba oyo radiyallahu anhu, bamusanga wakatikati w'eddungu ne mugamba nti wange olagawa? Wajja ng'oli musajja mwavu e Madiina, wava eri Roma, wajja waneero nga tolina kyonna ky'olina, fa aganeneaka ne tukugaggawaza, kati okwata ekkubo bino olagawa nabyo. Wulira ekigambo kye yagamba Abu Jahal. Yagamba Abu Jahal ti singa mbawa ssente zange zonna ze nnina wano ne mbalegerera ne ssente endala ze ndese nkwese e Makka, atakhuluna sabil, muyinza okundeka nkwate ekkubo ngende eri oyo gwe nsinga okwagala? Bamubuuza nti man huwa ali? Naga nti Muhammad.
muyinza okundeka nkwate ekkubo ŋŋende eriyo omwagala wange omubaka yantuula wano naye sente ŋŋenda ziba bumulanga biwulyo bimwagala ŋŋenda bibawa. Abu Jahili ne bamugamba nti kati goloza tubadde twagala ki sente zituwe. N'abawa zonna ze yali alina n'abalagira n'eziri e Makka n'akwata ekkubo n'atuuka e Madiina ng'ayambadde enkutu bbiri nga bwe bugagga bwasigazza n'ebisapatu byalimu. Naye awulira afiirawo ayagala kusinkagana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leero mubeereyo gye mubeera mu kwejerega omuddu n'avuma Nabbi tonyiiga oyongerezaako bwongereza. Naye omusajja ono ekkula aba ayingira bw'ati e Madiina Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika Jibril alayhi salatu wassalamu najja ne aya mu surati al-Baqara. Allah yagamba nti wa minan naasi man yashri nafsahu bitigha'a mardati llah. Mu bantu mulimu abaddu abeewunyisa Allah, mulimu abantu abatunda emyoyo gyabwe nga banoonya kusiimisa Allah. Ayogera ku musajja oyo. Golooza aya ki eyinza okukkako singa aya zibadde zikyakka? Singa aya zibadde zikyakka, golooza Mungu aya eyinza kukkako ng'egamba eti abooluganda abakkiriza obwagazi bwe tulina eri omubaka abange tulaba tumwagala kigero ki? Omubaka tumwagala kigero ki? Azisowa kigero ki okusinga Maniyu? Tukabira abayimbi, tukabira abayaayi.